Ababaka okwagala okumanya ekituufu ku mudidi ba komishona ba Parliament gwe beegabanyizza kyatandikidde mu lutuula lwa Parliament olw'okwosa olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'omubaka Odu Jonathan okusaba Sipiika wa Parliament Anita Among akulira olukiiko lu Parliamentary Commission abeeko byayanukula. Speaker, whether I can now raise them now or you will give me some good time to be able to raise these matters so that the Commission can answer not only to us, Parliament, but also to members of the public. I thank you. You can write your issues to the chairperson of the Commission, and then your issues will be responded to. Olunaku olwaleero Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ayanukudde ekibiina ki NUP nti si waakulekulira kifo ky'obwa komishona wa Parliament nga NUP bwe yamusabye olw'okwezibika obukadde 5 ezaamuweereddwa olw'obuweereza obulungi mu kifo ky'akulira oludda oluvuganya gavumenti kye yavuddemu gye buvuddeko. Eyaweerezaako mu kifo ky'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Betaawo Lochan atandise n'akuwagira ekyakoleddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP okusaba Mpuuga okuva ku kifo ky'obwa komishona olw'obukadde 5 ezaamuweereddwa. Let us respect taxpayers' money. Let us respect public resources. I care about my name more than any other thing because this exposure has been very bad, not only to the former leader of opposition, Honorable Mathias Mpuuga. Akasiimo akaweereddwa Mpuuga agamba nti teyakafuna era talaba makulu g'akasiimo kano mu kiseera kino. I left not even with 1 cent. At least my consent is very clear. Not with 1 cent. If it is true that it was by policy, then the policy has not come clear. It has not been out. So if it is by practice, this is 11th Parliament, mine was 10th Parliament, so the practice is a wrong one. Bo abaka awatali kwawulamu ba kibiina kiri mu buyinza n'abaludda luvuganya gavumenti bawagidde ekyakoleddwa Kyagulanyi era bagamba nti n'akulira olukiiko lwa komishoni ya Parliament yandivuddeyo n'annyonnyola ku nsonga zino. Bwe gaba amazima nti yazifunye olw'okuba nze siri memba wa komishoni era tulina omunenya. Ffe ng'ababaka abasinga tuli basanyufu ku bivuddewo era tusuubira nti no bajja kujja batu explanation nga leadership ya Parliament tutegere nga ebintu we byavudde. Bw'oba oyingira ekibiina ky'oyingiramu kikyo kyagaliza kikyoyagala okkiwa ebigendererwa byakyo bikwatagana n'empisa zo nga ggwe omubaka. The awards that they sat and agreed, it is uncalled for. Wabula bano omubaka wa Busiro East Medad Lubega Ssegona Ayambalidde era n'alabula n'ekibiina kya NUP ku kikolwa kikyakoze. Tekinyuma okutandika okukasuka entalo zaffe mu public kitwala emyaka mingi okuzimba omukulembeze. Abamu ku boowuliriza si bannaffe. Ssegona agamba nti ekibiina kyabwe mu kiseera kino kikyalina okwetereeza era kikiseera bafuneyo akakiiko akanaasalawo ku nsonga ez'enkomeredde nga zino so si bantu baalubatu. Batufunewo akakiiko akanaasalangawo ku nsonga efaanana bw'etyo okusobola okutambulira awamu. Bino bitabudde abakulembeze b'ekibiina kya NUP Masaka era baliko ekiwandiiko kye basomye nga baanukula ekibiina kya NUP ku kiwandiiko kye kyafulumizza. Ekiwandiiko kino kisomeddwa kansala w'abakadde ku lukiiko lw'ekibuga Masaka. Buli mwaka buli mubaka wa Parliament afuna honorary gratuity. Musango ki okuba oguddiziddwa nga eyali loop afunye eyiye. Ne bamuwa obwa komishona amazeko myezi 2 then n'obagamba nti alidde enguzi ngafunye gratuity. Kitegeeza zino ntalo za munda. Naye alwana Mpuuga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga singa si abadde alwana Mpuuga yali badde yavaayo dda okujjaho ng'atugamba nti yawambibwa dda mu kibiina. Tetugenda kufuga ggwanga lino ffe ng'abannuupu nga mulimu ebyana n'abaana. Era President nze nkugamba. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Ageesigika.